n'omusikanda bamutegekera ddala musumba bw'agambye Oyo yanjagaza Yesu yayagala Yesu ansanyusa Yesu enakuzana Yesu sanyuse sanyuse Yesu yanjagaza zakebibi oyo yanjagala zakebibi Mama sanyuse zakebibi sanyuse sanyuse Yesu yana zakebibi oyo yanjagaza yayagala Yesu asanyuse nakuzana sanyuse sanyuse banyo kuulira kulinya tewalina lumye kunsi eririfaanana namwagala Yesu namwagala Yesu namwagala Yesu yasoko kwagala nze Yesu namwagala nze Yesu yasoko kwagala nze kuba Yesu yangamba Yesu namwagala wabagenda okwogera ozi nga wagenda kubaawo okusiri ayimiridde mu maaso gammwe nze Alela Pascal ndi mulokole ne bagamba nti omusajja bamuwadde emmotoka tayita genda mu State House Entebbe kati ye emmotoka gwe kusanyusa ye temusanyusa yagala genda mu State House wa Katonda yekka Mukama yeebazibwe bw'okkiriza Mukama waffe Yesu aleeta essanyu mazaako yatusanyusa Mukama yeebazibwe yagamba nzikiri abalabunguluku abalakonyoka n'abasecurity guard omugenzi mwabadde akola ebadde ya mukulu mufu oyo Manda Kamadi bwe yatula lugazi entumwa omukulu naye Mukama batuwera nnyo omukisa Mukama yeebazibwe basaba ne banyabo nziramu okubagamba ekikola atya akyuka Mukama yeebazibwe basaba ne banyabo ekintu ekisanyusa nga tekituuka eri gavumenti ku bantu ng'abo bugayavu polisi bagikubira simu negamba bali bameka polisi ababuuza bali bameka balina ki nebebuuza bwebuuza bali bameka polisi eragayiza nnyo polisi eragayiza polisi eragakomeramu amaanyi yogera tinze awedde obutemu obwo buli kuva ku ki baagala tunoonyerezeeyo okutta abantu baffe tumanyi gavumenti ebyetya lwaki tanyonyereza abatemu abo abata abantu nemutateekamu maanyi kunoonyereza butemu obwo twagala twogereko nsonga eyo ano abafuzi baffe butemu bweyongedde nnyo nga kibali emupya ntwala lwaki tebanoonyereza butemu obwo ndi Bugabula South yenonde nange ne bizinesi yange n'okufaayo kwekyo n'amanya nti bizinesi yange nene
ye n'afunanga abakuumi 2 ne babeerawo sikiyita omutasobola kumala bizinesi yo naye n'obutemu ng'obutemu mu kitundu obutemu bwebususe ekyokukola tetulina ozira nga banatwongera mbonga institute etambula mu byalo omuntu wotuukira n'olumba ow'emmundu kintu kikulu nnyo naye kale batuyambe bagezeeko balabe naye nga bwobutemu obususe naleka eri gavumenti ku bantu ngaabo ate mugayaavu polisi bagikubira simu negamba bali bameka polisi ababuuza bali bameka balina ki nebebuuza bwebuuza bali bameka polisi eragayiza nnyo polisi eragaya era eragayiza polisi eragakomeramu amaanyi ngiremu amaanyi erinnya eriryo bamita Musibeni ekyaguddewo ku mukoddomi wange nenya bannanyini bizinesi petosensoni erimu akawunti kalamba akasente kandibaddeko abasajja ab'emmundu nga 4 sanga no omukulembeze omu alina abantu nga 30 tebetyewuunya bajja atamba bwati kisazisazi nekati petosensoni ngeeyo abantu watya bali badde 4 abalina emmundu naye ali omu sente zebakuuma nyingi ate omuntu nabeera ne miliyoni 3 ng'azirina bali badde kati petosensoni zasooka baba ne sefu baziwerawo nga waddeko enyali ng'akasuka yeeri bajja kumakya babalansinga nemiliyoni 3 okwata zanti n'ekirala omwana ono ateekwa kubeera ono ayadde akutese ateekwa kubanga omukuumi ali wamu naye edakiika naye omwana bamusanze ng'ali eri mu supermarket bategedde batyadde ali supermarket ekitera okuba nti kyadde nga kirina pulaningi kubanga bamulinde mu supermarket bamusanze batwala sente bamwetooledde n'endinga ebiri bamwetoola balaba ng'atunula ate training yeetagisa nnyo ey'abano abantu bawayo omulembe ogwaffe batugambanga nti senga ebisasi bivuga amini omukwano gwaffe nnyofe tutambulanga tumusanga ne sesikulo yange eyo olwegulungoolo nomusanga saa 9 ng'ali yekka naga nti emundu weba eri meters 2 oba yadde 3 sasi niri gatambula genda mundu tunafuna engalo kati wano sema olanga bakuguddeko tudda mu byakosinga mu ntekedefuna bamanya okkiriza kati obutemu ekika gange nze mwanje mafias waliwo jajja gwe tuyita jajja waffe yankubiddeko ku makya essimu kuba neibawe babeera bonna yankubidde ku makya saawa nga yakaweeremu eyo ku makya yaŋŋamba kuba ku ssimu ya muzeeyiwo simu nengikubako emirundi n'emirundi ng'essimu tebagikwata nenziramu nengikubanga era tebagikwata paka linazzeemu nemukubira nemugamba essimu ngikubako tebagikwata naŋŋamba kammala okugendayo kuba batubikidde ne batugamba bamussa ekiro kati neŋŋendayo naŋŋamba kagendeyo kati bwe yagenzeeyo nankubira essimu naŋŋamba muzeeyi afudde bamussa ekiro wali wakoma ddi okumuwulizaako oba okumulabako twakoma okumulabako twajja lwali lwakusatu lwa wiiki eyali mu isita twajja okumulabako nga mulwadde-lwaddemu yali teyewulira bulungi era yatukubira natugamba mulwadde-lwaddemu netujja netumulabako netuddayo netuddamu netumukubirako essimu nga isita ewedde netubuuza zeeyo obulwadde bwejja natugamba obulwadde bugenda buwona naye ngenda kujjayo ku sande nebansasudde omusaala mbalabe kati jjoko okunkubira essimu erinnya nje mafias kyemwandyetaaze mwe nga bafamire amanya amanya
gange nze Nakalanzi Maureen. Mbeera Kasokoso Kiwanga. Afiiridde taata w'abaana bange. Muyinamu abaana 4. Kati obutemu bwakoleddwa ku bba wange. Nze mbiwuliddeko mu ŋŋambo nti balabika bamukubye masasi naye simanyi bukakafu. Kati awo ekyembadde ŋŋamba nga nze mbadde njagala kufuna bujulizi okusingako awo ate n'ekirala bafuba okulaba nti banoonyerezako abo abakoze omuntu wange obukambwe obw'ekikanga ekyo. Olina abaana bameka? Nina abaana 4. Ani? Eddala? Nakintu. Njagala bwenkanya eyakoze taata wange ekintu eyakimukoze nga njagala naye asasulire. Mumukwate mubanoonyereze yonna gye bali oba kyetaagisa ki. Taata wange afune obwenkanya. Tulina ono nze Nakavuma Florence. Asoma ali mu P7 kati taata we wuyo yeetaaga obuyambi naye nga waliwo n'abaana balala abato ababadde basoma. Kati ki kyewandigambye poliisi ssaawa eno? Kye nandiyagadde okubagamba nti batukwatizeeko tulabe nga tufunye obwenkanya kuva kwa kitaffe. Tubadde tusaba bwe baba basobodde banoonyereze omuntu oyo eyakikoze amukwate. Nze kuba ono yazze n'ampita nagamba nti kusaawa awo zabaddeemu bakubye essimu tono omuganaafu omulenzi amukubidde n'amugamba taata bamukubye amasasi n'afa. Kwe kukola ki? Kwe kunaaba ne tujja naye nga nze biwuliddeko nga bagamba nti bamukubye eki omubbi yazze naki yabatisizza nkumbi gyakubye kuno yakubye nga ku mutwe kuba n'omutwe gwonna bagutunze bwe batyo. Ekyo kye nategeddeko naye nga tegabadde masasi kuba n'obutambi bwamugudde ne babutulaga nga yabakozesezza nkumbi okutta abantu ababiri. Naye nga taata waffe si ye muntu asobola okwebakira ku mulimu tasobola. Naye nga nze ŋŋamba kuba boosi we ate yatugambye mbu before ebyo tebinabaawo mbu babadde babawadde ebyokulya simanyi nga mbu bakyayi simanyi nga n'amaggi. Nze nteebereza okuba nga mwe mwabadde kalifoomu eyabeebasizza kubanga omuntu tosobola kuŋŋa nti weebase bulungi. Omuntu tasobola kukuba eyo nkumbi n'otawawamuka n'oterwanako yadde n'osigala busigazaawo mu katebe ekisoboka. Balina be baba bateredde mu byokunywa oba mu byokulya okwaviiriddeko okwo okwebakawo we batyo. Muntu natta omuntu asooka nga n'oli owokubiri tawulira. Twagala bwenkanya kozi n'ekirala. Kati nze mbadde nsoma eni waliwo ne muganda wange omulala abadde mu P1 n'abalala abato 3 badde basoma. Wano mwe mulina ababbi mwe babbi ate mwe bantu abalungi naye okutta munno it is just a matter nti yageze okusooka but we are all going to die. Namwe abaloga abali ono nga mutunuulidde mugende ne muloga n'afa n'osanyuka but the same thing you also go. Ekisinga kunyiiza akusoosi okujjako nze bagenda okufa nze siriimu era nze singa ndi wakufa nze singa banzitadda wama tusomerekawo pasita mu mapu nze kambabulire bwenyimirira obutakkiriza kufa era mwe abansuubira okunegezaamu mugende kuvumulirikombeku nze siri wakufa ojja kubikola maako 9 tugana tuwa baana bino bibaawo era nga abaana bano bali eri mu kutendekebwa tubagamba obulwadde bwona okufaako buliwono kasita okwata ku kyuma ekyo osuubirwa naye kyesinga okwebaza Katonda omubbi yamaze okututta emundu namana agiwandula ekyo kisa kya Katonda
ndowooza ekibi kyayongedde okumulumiriza n'agamba seeyongerayo namundu emu naye emundu emu eri mu mikono emikyamu ng'eri wano mu kiralo kino obanga eri mu kitundu kino yabulabe kugwa ntunuulidde nange ayogera. So twebaza Katonda nti emundu yakwatiddwa, katulekere poliisi. Njagala kwebaza poliisi y'emukono, mwena abamanyi poliisi y'emukono bambi mwebale kufaayo. Mbadde ndudde okulabako ku mbwa ejja kusaawa omwendo ogw'ekiro naye yatuuse. DPC w'emukono, thank you very much. Ne staff yonna baafuddeyo naye omubbi ekusangibwanga addusa agenze. Mubbi gwe ng'oli wano kubanga tuziika ng'olina abantu babali wano abalaba bye tukola. Mu kaseera katini nnyo ojja kufa ndese mu mani. Siribaayo because Bible egamba nti empeera y'ekibi kiki kisibibiriko alisa mune ekitala naye afa kitala. Ezo nyiriri bbiri zimugendeko. Nsomera Makko 9 byange bitini nze abamanyi bamanyi nga njogera naye sira kyenja kwogera kyamaanyi ekituufu. Abalabyeko nga tutambula emabegaawo nabadde nze mbagamba nze ndwawo okukaaba naye esseemu nnyo yankaabiza sennabulya naye nze sikaaba ndi mugumu nnyo but he made me cry. Naye ekyesanyu kyenna mutima gwange nti yafudde obulwadde obulungi, yafudde akola. Singa yafudde nga mubbi ng'ababbi abo abalabe muziika eyo twandibadde nga tunakuwala, naye yafudde akola. Ate omubbi gye badde akuuma ate ye n'amutta. Babadde babiri, nja kwanjulayo abantu wano ba mirundi ebiri. Ono yabadde mukama waffe yatuwa omulimu tumukuumi. Njagala kwebaza famire ya Richard K. Petrol Station oba investment timwebale kutwagala nemutuwa omukisa tubakuumi. Njagala kwebazaayo famire endala eya Mutex family. Mutex family Mwami Muteekanga ye director wa Mutex family. Twagala kumwebaza nti muzeeyo ono naye yakolako mu family eyo ebbanga ddene. Muzeeyo nabadde musirikale ayagala emmundu, bampadde ebyafaayo bye jjo ekiro mbu okuva mu buvubuka bwe naye ayagala mundu. Naye muzeeyo ono nategeddeyo ebintu nga 3 ku Easter omuntu ng'agenda kufa amanya. Kampani eno agikoledde ennaku 22 olwabirimu lwe bamuse 22 days. Munne gye bamuse naye akoledde kampani eno ennaku 13. Era ekinga yaziza wano mbadde nga nva Mulago bamaze omutwala kapcholwa bagenzi naye kata banzitirewo abasajja beeyo naye Mukama n'atusaasira ne tukkaanya. Omulimu gwe twatalise si mulimo mulungi ate si mulimo mubi naye mulungi. Naye wale ambao wajesi kuua na kuuliwa naishi okutta oba okuttibwa kasita okwate mundu osobola ebitendeka era nabadde ngamba munnange ono kyobirabye essaawa yonna ekutuukako naye we tuli manyi naamwe abatwagala mubitwagaliza ebyo naye when the time comes ono omusajja abadde nga mwegendereza nnyo omulimu ng'agwagala ennaku zino abadde agenze n'ogejja nnyo ng'awulira essanyu kuba yabadde atuuse Yerusaalemi mu bulamu bwe. Waliwo naye anyumizaamu ssebo kyeyama n'agamba nti
yabagambye wayabadde mulongo mulongo wanyumiza nti leero mugenda kusoma kubanga nafunye omulimu ne bamubuuza bagufunyeewa nti kukuuma wali ku mafuta. Mukama yeebazibwe n'awulira ng'akoze atya ng'asanyuse. Ndaba bazadde be basanyuka nti omwana waffe yafunye omulimu. Ndaba abaana be n'emikwano gyonna mugenda munyumya nti mukwano gaffe ali wali ku mafuta yakuuma. Mubeera basanyufu si weewaawo. Leero batugamba nti yafudde ng'afiira ku mulimu gwe yali asanyukidde. Kankiddemu omulimu gwe yasanyuka ng'afunye gwe mulimu gwennyini kwe yafiiridde. Ekitegeeza omulimu gwonna gw'ofuna kyonna ky'okola ng'osanyuse kisobola emabega waakyo okukaabya. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kyonna wansi w'enjuba ekikusanyusa abalala kibakaabya. Era tewali wano wansi w'enjuba kikusanyusa ne kibeerera emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Baganda boona babadde bamulaba ne bagamba bulaza waffe waali. Olwaleero bali mu kukaaba. Abaana be babadde bamulaba ne bagamba tulina dadi waffe si weewaawo. Olwaleero bali mu kukola kutya? Bali mu kukaaba. Kyo kibakaabya bakaabira dadi waabwe abadde abasanyusa. Kati Bayibuli kyeva Yesu yana zake bibi yana saga sagana kakatonde Yesu yana zake bibi Yesu yagala yayagala Muli oli emabega wali taka omufuufu neyakaffe n'omwana Katonda ayinza ebintu byonna. Abaana b'omugenzi Namwandu ne bamulekwa n'abalala bonna bawe ekisa. Bali mu maziga kye bayitamu Mukama g'osobola okubeerawo. Tukwegayiride bagumye